Omanyi Abaganda balina olugero olugamba nti enkima gyekoma okuwalampa gyekoma n'okukunama. Kati ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba buli wagezaako okuproving ensi nti kino saakikola ayongera kubeera nga akunama, ayongera kubeera nga kwegamba yeeyambula. Ensi eyongera omulaba n'omukubamu ebituli. General Sejjusa, David Sejjusa avuddeyo n'atuwa obukakafu nti ono omusango kwegamba omusango koti gwe bagamba nti yagusala era Mpuuga yaguwangula tebiriiyo. General Sejjusa si ye musajja avaayo n'ayogera. Bw'aba avuddeyo n'ayogera, leka tugende butereevu mu statementi ze z'akoze ku Mpuuga. Wabula twongera okuwa amagezi ow'ekitiibwa Mpuuga bwe kiba kisoboka ave mu mawulire. Bwe kiba kisoboka nga tayagala kwongera kunama, akakkane akkirize nti akasente yakalya kamutuulamu, anoonye engeri gy'azza mitima gya bannayuganda, naye ebyokwewakana ave yadde mu kuzannyira ku NUP bajja mmukuba paka ku ttaka. Kakati General Sejjusa kino kyaleese kye bayita okudistroyinga, kye bayita okubeera ng'osaanyaawo kikyaleese. Munzikirize nsooke mbabuuzeeko nti musibyeyo mutya, mwasuzeeyo mutya, buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera. Webale nnyo, webalire ddala muganda wange okubeera ng'otwegeka amaaso n'amatu okutuwuliriza. Ekyo nno ky'okola okola kya muwendo. Njagala kugamba nti webale nnyo, webalire ddala. Nja kusaba wa video yaffe like nga twakatandika, soko ogiwa ekigalo. Mu ngeri y'emu genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga bingi ogenda kubeera ng'obiraba. Njagala kubeera nga ntandikirawo ewatali kubeera nga nkulwisa. Waliwo ekintu ekigenda mu maaso eky'okusaanyaawo obwakabaka bwa Buganda, naye nga bali mu kusaanyaawo obwakabaka be Baganda bennyini abatudde wansi ne bafunvubira okulaba nga bayambako omulabe wa Buganda okusaanyaawo Buganda. Ate nno munnange bo bakikola bamanyi mbu bafuna bitiibwa, bakikola bamanyi mbu ensi egenda kubeera ng'ebasanyukira. Olw'okunyigiriza omuntu omu basazeewo baweeyo obwakabaka. Tebakyalina nsonyi, tebakyaswala, tebakyalinamu yadde ak'obuntu akajjukira nti oli Muganda ddala oyo yeggwe, oli gundi oyo ddala yeggwe. Abantu nga Mpuuga ne banne njagala ogattireko akatambi kano. Tosooka kunyiiga, ngenda kukubuulira. Tosooka kunyiiga, ngenda kukubuulira lwaki kino oba katambi kano nkataddemu. Abaganda yonna gye muli nga we oli Muganda, mbadde nkusaba mwenna n'obwakabaka bwammwe bwonna mukomba akabina ka Museveni. Bwe mmala akabina ka Museveni mukomba akabina k'omwana Muhoozi Kainerugaba. Bwe mmala akabina k'omwana mukomba akabina ka General Salimu Sale. Ekyo ekigambo kya byabufuzi. Nkimanyi bulungi akabina ka Muhoozi si kayonjo n'akabina ka Museveni si kayonjo because they are politicians. I know. Naye kabaka agenda okuddako agenda kuba Muhoozi Kainerugaba. Oyo omuvubuka bamuyita Dr. T. Amale. Muvubuka Muganda azaalibwa Masaka wali. Yaweerezaako ku mikutu gya Buganda okuli BBS wali ku Masengere we yasinziiranga okuweereza mu program gye yakolanga ne Saimo Kawalaata. Bavoola obwakabaka bwa Buganda. Muno nga mwogattidde mu nsonyi okuzza omugenzi. Omugenzi Tamale Mirundi ne mutabani we Junior Mirundi Junior. Naye ensi yabavaako nebayita abalalu, naye nga bo bye bayisaawo babiyisaawo okutyoboola, okukkakkanya
n'okujabulula ekitiibwa kya Buganda. Olwaleero waliwo oyo omuvubuka gwe nkuwadde, ebigambo by'ayogera njagala kutegeeza nti abakulu mu Buganda babiraba, naye olw'okubeera nga koozi gy'aliko nabo gye baliko yakuba Kyagulanyi Ssentamu ate nga naye gy'aliko tebasobola mmunyegako, tebasobola kumwenyegako kubanga bayimiridde sayidi bali mu kusindika ekisenge nga bali ku sayidi emu baagala kisuula eri. Ekisenge ekyo ye Bobi Wine. Olw'okubanga bonna bali ku kisenge kimu kye basindika ate nga basindika bazza ku sayidi emu, tebamugambako, tebamunyegako, avoola naye nga yeefuula asomesa. Akugambye muwoozi ye kabaka agenda okuddako, n'akubuulira n'ensonga. Akatambi kano ngenda kabasembezaayo. Kituufu kanyiiza, nange nkimanyi kanyiiza kubanga kanyiizizza, naye yekka omugezi yagenda okutegeera n'ebigambo bye ngenda obbagamba. Yekka omugezi yagenda okitegeera. Bano abantu bamanyiira Obwakabaka naye nga baganye tebasobola kusapootinga Kyagulanyi Ssentamu kubanga bali ku ssente, bali ku nsimbi ezibaweebwa omulabe wa Buganda. Tulabye nnyo Abaganda, ffe ffennyini tweryamu enkwe. Ngenda kuteerawo akatambi ako okawulirize, nja kusaba kamaleeyo. Kituufu binyiiza naye nkusaba bimaleeyo. Kino tubeera tuyiga. Bw'oba toyagala kuwuliriza mulabewo, okuyiga nakwo okuveeko. Tugenda kawuliriza. Kajjudde ebyekisiru, si kuwemula, ne kajjudde okutyoboola. Nereka ffe abali wano ku DPTV Uganda tuwulirize obubaka buno, then tujjemu ekyokuyiga. Ngenze ku Mathias Mpuuga Nsamba, ow'ekitiibwa nga bwe yeeyita. Babyagala nnyo, ntandikidde wano. Tumanyi bulungi nti omukulu ono ebbanga libadde ddene ng'ali wakati mu kanzunzu. Kanzunzu ng'ababaka banoonya emikono okubaggyamu obwesige nga bakomishona bana nga bakulembeddwamu ye. Byonna ebyo emikono nga gimaze okufunika, abakulu bano beetwala mu kkooti ne beewaabira Mpuuga yennyini. Okusinziira ku Jeno oba litayadi Jeno David Sejjusa, avuddeyo n'akuba ebituli mu nsala ya kkooti ku nsonga z'abakomishona abeegabira akasiimo, bo ke baayita akasiimo. Agamba nti neewuunya engeri Mpuuga ne banne gye baafunamu ensala ya kkooti. Kati ye Sejjusa ali mu kwewuunya engeri Mpuuga ne banne gye baafunamu ensala ya kkooti. Kkooti bo baagifuna batya esala omusango gwabwe? Lwaki Sejjusa yandibadde yeewuunya? Sejjusa agamba bw'ati nti kkooti mu kiseera ekyo nga kkooti yali mu luwummula, we baasalira omusango gwa Mathias Mpuuga, kkooti zaali mu luwummula. Era ng'atugamba nalina ebiwandiiko bye nali neetaaga okuva mu kkooti enkulu. Sejjusa atugamba wabula ne bantegeeza nzireyo wiiki eddako kuba kkooti zaali mu luwummula. Naye agamba nti naye olw'eggulo oba ekawungeezi olw'eggulo agamba nti naye olw'eggulo lwe lunaku olw'eggulo neewuunya nga ndi ku mawulire ne ndaba ng'amawulire gagamba nti ensala ku musango gwa Mpuuga efulumye. Sejjusa agamba tekisoboka, olwedde nabaddeyo ne baŋŋamba kkooti ziri mu luwummula, kati ate ogwa Mpuuga baagusaze ddi, kkooti zaatudde ddi? Jeno Sejjusa agamba naddayo ne neetegereza amateeka ne nkisanga nti mu Rule 4 agamba nti eno eragira kkooti, balaga nti kkooti
bwebera mu luwummula emisango egya criminal gyokka gye gikwatibwako. Kitegeeza nti kooti bw'ebeera nga eri mu luwummula oba bwe ziba mu luwummula emisango egya criminal gyokka gye gikolebwako, gyokka gye gikolebwako, ng'emisango egya civil ng'ogwa mpuuga ensala balina kusooka kufuna certificate of agency. Kakati mpuuga bwe bagamba nti omusajja yeewaabira, General Sejjusa wuuno yeewuunya, agamba nti nange nalina ebiwandiiko bye nali njagala ne baŋŋamba kooti ziri mu luwummula, mba ndi ewaka ku mawulire nga bagamba nti ate ogwa mpuuga gusaliddwa. Ne ŋŋamba yi kisoboka kitya? N'addayo n'atandika okuyita mu mateeka, n'akisanga nga abantu kooti bw'ebeera mu luwummula abantu beesobola okuwuliriza beebo aba criminal bokka. Emisango egigwa mu civil tegisobola kubeera nga giwulikika okuggyako olina kufuna olukusa ku certificate of agency. General Sejjusa bw'ati bw'agamba. Kakati we tuddamu ne twebuuliza nti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba bannange ani eyamuwaabira? Ye yamuwaabira waba yamuwaabira? Ddala kooti nga ziwummudde ky'ogamba omusango gwa Mpuuga gwali gugwa mu criminal? Omusango gwa Mpuuga okuguwuliriza nga kooti ziwummudde gwali gugwa mu criminal? Awo wenjagalira okutegeeza nti kooti za wano nazo za mbaliga za bitege. Era nenjagala okujjukiza nti abakulu bano bo bajja kusaddaaka buli kimu kasita baba nga balwanyisa Bobi Wine, kubanga n'omulabe wa Buganda ayagala okugisaanyaawo ng'ate afunye ababuyabuya abasobola omuyambako gisaanyaawo nga bali munda mu Buganda, ajja bba buli kye beetaagisa. Kitegeeza ne kkooti esobola okutuula wadde mu bumenyi bw'amateeka kasita kiba nti ojja kulwana Kyagulanyi Ssentamu. Nga bw'olaba nti baakuŋŋaanyizza abayimbi bonna kulwanyisa muntu omu. Kakati ne bano ba Mpuuga emisango wakati mu bumenyi bw'amateeka nga beeyita balooya gisalibwa mu bukyamu naye ne batafaayo. Wano wenzijira ne nkugamba nti ekisumbuwa mu katambi k'oli omuvubuka Tyamale ayina we yagambidde nti Abaganda baagala nnyo ebitiibwa. Omuganda mutega ekitiibwa otwale by'alina. Kyova olaba ba Mpuuga bajja ne bakugamba nti oyagala kuzimba Bwakabaka mu bwannyinimu. Bo kye beerabira kimu nti Bobi Wine leero singa akwata obuyinza bw'eggwanga Uganda tagenda kuvimba nga ye n'Obwakabaka buba bufunyemu, kubanga agenda bukwata abuddize Federo. Bw'amala obuddiza Federo butereevu agenda kuwa ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo, buli kitundu kibe nga kisobola okwekulaakulanya. Ebitundu binaaba tebiikulaakulane. Naye bano balina omulwana olw'ensonga ebyo babimanyi by'ayagala okukola era abisobola. Naye balina omulwana olw'ensonga yajja mu pozishoni zaabwe. Oba ntegeerekeka, yajja mu bifo bye baali balowooza nti bo baabifuula byabwe era teryali bibeeramu. Kati buli ajja bagamba balina okulwana era bamulwana. Wano waviirayo abantu abafaanana ng'ono omulenzi Tyamale naye nga tewali asobola bagambako. Lwaki tebabagambako? Kubanga bali ku sayidi evaako abawa ssente nga basindika ekisenge twakituumye Bobi Wine. Bo bali eno ku wingi eya lefuti basindika nga bazza ku right, basindikiriza ekinene kya Wanga Kyagulanyi. Bo kati bamulabanga kinene kya Wanga
bamulabanga mulabe kyovola babatuuka n'ogamba nti alwanyisa Buganda naye ani alwanyisa Buganda kuba ffenna omulabe wa Buganda tumumanyi kakati bw'abanga omulabe wa Buganda tumumanyi naye ng'ate mmwe yabawa ssente mulwane Kyagulanyi kana akatambi nkimanyi kanyiiza era nange kanyiizizza naye tukalabe tukajjemu ekyokuyiga twala gwe kyonoowulira nti kyoteekeddwa okutwala saagala oyombe saagala ovume ogambe Sajjime dwaki okaleese nedda nkaleese lwa nsonga bano tetubaleeta ku mukutu guno naye nkaleese gw'Omuganda naawe ayagaliza Obuganda baako kyoyiga mu katambi kano wakati nga bavoola Ssaabasajja Kabaka wakati nga bavoola Obwakabaka bwa Buganda olw'okubeera ng'ensimbi yabasingira kwegamba buli kimu ono omuvubuka tebasobola mwogerako dwaki akuba Bobi Wine bo batalaafiya oba Obwakabaka oli abukuba bukube kasita abanga Bobi Wine amuvuma ke kazannyo ke kamu Mwami Museveni kakola gwoba okoze biki kasita obanga olwanyisa Bobi Wine takulinaako buzibu tugende mu katambi kano Abaganda yonna gye muli nga oli Muganda mbadde nkusaba mwenna n'Obwakabaka bwammwe bwonna mukomba akabina ka Museveni bwe mmala akabina ka Museveni mukomba akabina k'omwana Muhoozi Kainerugaba bwe mmala akabina k'omwana mukomba akabina ka General Salimu Sale ekyo ekigambo kya byabufuzi nkimanyi bulungi akabina ka Muhoozi si kayonjo n'akabina ka Museveni si kayonjo because they are politicians I know naye Kabaka agenda okuddako agenda kuba Muhoozi Kainerugaba Omuganda agamba nti omubi atavudde waka anaaza omulungi ennyuma kyekiseera okukkiriza nti Abanyarwanda be mulwanyisa ono omusajja Munyarwanda ne bwana atulimba nti Munyankole ono omusajja Munyarwanda kitegeeza n'omwana muki because anything produces of its own kind nono Munyarwanda ono nno oba Munyarwanda ate mu Somalia oba alimu n'omusaayi gw'Abasomalia oba gw'Abaethiopia bonna Banyarwanda kyokka n'ono gwe musinga okwagala mukazi bwe muki Munyarwanda ne Besigye gwe mwayagala ennyo Munyarwanda ne mukazi we Munyarwanda kati nno muyinza okuba nga musamba ffumu njagala nsooke mbabuulire Obwakabaka bwa Bungereza bw'amaanyi nnyo kyokka Bungereza erina ebyobufuzi n'Obwakabaka you know what they coexist Museveni amagezi gaalina kwe kufuba okulaba nga Obwakabaka bubeerawo tabwagala naye bumukolera era afuba okulaba nga bubeerawo naye n'abeerawo kati mmwe ekibalemye mulowooza nti mujja ssaanyaawo Museveni nedda Ennyarwanda ngezi wali ate Ennyarwanda ey'okubiri mulowooza ntamiivu omanyi bwe twabeera mu firimu z'Abachina twalabanga Mr. Kyansimbu yeefubwa alina style entamiivu kumba omwakubira jjudo ku mutima ne gwetukuta ate waliwo Ennyarwanda yongezi tebeera mu Kampala manyi mu Abaganda mubeera olwokutaano mubeera myenge nga munywa Ennyarwanda yo neesalawo neegenda eyo mbisiko bw'eva eno bw'eddeeri omuntu eyeerekereza okuva mu Kampala n'agenda mu nsiko abeereeyo obulamu bwe bwonna kitegeeza kyaliko akola ki mwe mubeera mu mabaala Omuganda bw'afuna emitwalo aga Subaru eriko ekifaananyi kya Bobi Wine eriko n'ekigambo genda mpola na pa nga banywa omwenge obwo bwe bulamu bwammwe lwaki Muhoozi yaddako first of all muyina okukkiriza nti Abanyarwanda babasinze hands down kubanga if you can't fight a rapist you come down and enjoy omuntu akurepinga si mulungi naye bw'omuleka n'akurepinga ayinza okukulekera obulamu ne wejjanjabya endwadde gy'akulekedde okusinga bw'onaamulwanyisa n'akutuga n'ofiirwa obulamu n'ofa n'ekiniga Omuganda agamba Omunyankole n'agiranga omunyampisa kiniga yeeniera okuva mu myaka gy'enkaaga Abaganda munyampisa kiniga kati mukebere empale muwunyeko mwenna mweyonoonera dda bwe mugamba nti Abanyarwanda bafuze ebbanga ggwanvu kati tusooke tubalage biri mu myaka gy'enkaaga Ssekabaka Muteesa afuga emyaka egi yalina obusobozi obukola Situweta gyefuga emyaka emirala 40 naye olw'okuba mu Abaganda mwagala kusuusuutibwa Kabaka ayitawo bene bannange Namuswa bannange Magulu Nnyondo wowe nnyabo ne mweyala ne munywa omwenge kumba Obote ali wali apanga ow'engulu n'afuga emirundi egi
kabaka bwe bamutta bamukubiraawo yali alowooza nti asobola okuteeka gavumenti mu gavumenti enda. Tewali gavumenti esobola kubeera mu gavumenti ginnaayo. Era bwe mwakikola mu myaka gy'enkaaga Obote yabalumba n'abakuba hands down ne mutulimba mbubeena abuusa olukomera n'adduka. Kumbe Wamini yali CDF yamuleka n'akola ki? Kubanga mu ntalo mulabewo tomutta yenna omulekerawo waazi n'ogenda omuttira eri nga tewali akwekwasa. Singa kabaka bamuttiraawo singa n'olwala tukyabonaabona naye gavumenti y'Obote yamuleka n'akola ki? N'agenda ne mutulimba mbu yabuuka cwi n'adduka. Kumbe mwagala kusigala amulaga ati Buganda y'amaanyi ninga bagikubandizi down. Mwali mufuuse bayeekera muline emmundu gavumenti eri wali ne babakuba. Ne muleeta Binaisa n'afuga emyezi egi, ne muleeta Lule n'afuga emyezi egi, ne muleeta Paulo Mwanga n'afuga wiiki ezi, ne muleeta Kawanga Ssemwogerere bamubbako akalulu, ne mukomyawo Kawanga Ssemwogerere mu mwaka gwa 1996 Museveni n'amukuba. 20 ne muleeta Besigye kyoyaagala kizaamu amaanyi neege era Abaganda bannange Besigye ng'alina amaaso muvubuka muto ne bamukuba. 2006 Kota Pini eyingira na Nyondo ne bamukuba. 2011 ne bamukuba. 2021 ne muleeta mutabani wammwe mumulengera nti omanyi mwe mbeera na Faaji anytime Segirinya Bajjo be bano be mubeera nabo. Katono gwe mwaleeta mbu akube Museveni ne basali musale. Kumbe bano be bamuleeta kati ne mumugoberera. Kyokka n'omukazi afumba ewuwe Munyarwanda. Kyokka temwagala baki? Banyarwanda. Kakati kitegeeza nti 2021 muleese Bobi Wine bamukubye. Kati kyekiseera muleme kufuuka abasiru. Because if you do one thing over time expecting different results, you are a typical fool. Kati kino kyekiseera Abaganda mukkirize mukolagane ne Muhoozi ne Sale Musale ne Museveni. Kubanga kabaka addako ye Muhoozi ye Museveni. Take an example. General Sale Musale ayina operation with creation. Operation with creation nze mbadde ndowooza Katikkiro wa Buganda gomusinza okulwanyisa mirembe gyaffe si ye yekka asoose bangi be mulwanyisizza. Katikkiro Mayiga akoze kikwewuunyisa gomusinga okuwalana kubanga mugwamba mbw akolagana ne Museveni. Mwe mwagala kulwanyisa Museveni mukolera kumpalana buli kaseera. Kati kitegeeza nti Buganda yandibadde esobola okusituka nebuuza nti parish development model n'emyoga n'operation with creation Buganda inako mutemwa ki ogusobola okuyamba abavubuka baayo okwekulaakulanya. Kubanga Katikkiro Mayiga mu kisanja kye emmwanyi azitumbudde era olwaleero Uganda efulumye emmwanyi nnyingi okusinganako n'emyaka egyaki egy'emabega. Kati kitegeeza bwe mugenda eggulu nga Buganda ne musisinkana okusisinkana abakulu abalina obuyinza si kibi. Abaganda bawana abanaku abaavu basekiziivu bamalangajja bakasagga be balooza nti okusinkana Museveni kibi. Kumbe balina obuyinza. Bwe mujjayo obuwumbi 4 ne mu Paris Development Model mujjayo obuwumbi 6 ne mu myoga ne mujjayo obuwumbi 12 ne buteekebwa mu nsawo ya Buganda. Abaganda ne bongera okusoma n'okuyiga kyandibadde kirungi. Naye singa Katikkiro asituka n'agenda eggulu omusiru otunze obwakabaka kati mbabuuza muzaako ki? Kubanga Museveni Sali Musale Moses Ali mukulu Sekandi waliwo omukulu gwe bayita Mama Kadaga kabaka wa Buganda bagenda kufa tebakyalina myaka 20 ku nsi. Kale tugezaawo bonna benjogedde ku balina emyaka 20 ku nsi. Semakookiro mu mbeera yonna alina okukwata obuyinza. Kati kitegeeza mulina okubanga mwateekateeka daki ekiddako singa kabaka Mutebi avaawo. Obuzibu bwammwe temwagala nakumanya nti kabaka akuze. Bakabaka ba Buganda tebawangaala. Era Katonda tumwebaze nti kabaka Mutebi awangadde. Bakabaka ba Buganda tebawangaala. No. Kabaka addako yoono. Kubanga Museveni abula emyaka mitono ava embulamu bw'ensi ne kabaka ne Mama Kadaga ne Sali Musale ojeno n'emirembe gy'abantu tebakyaweza myaka 10, 20, 30 ku nsi. Kitegeeza Abaganda buno obudde mwandibadde mwakola dda follow back position nti ani alituyambako okuzimba obwakabaka nga bulina omwana omuto. Semakookiro singa akwata obuyinza nga kitaawo avudde embulamu bw'ensi nga Semakookiro alina emyaka 15 oba 16 oba 17 kiriza Obaganda obuyinza bubeera mu mikono gya gavumenti okuzimba obwakabaka. Kyokka mulina ebintu bingi
ebyandi bayambye okuzimba obwakabaka bamwe ne bukulaakulana. Lwaki ngamba nti Muhoozi yaddako okubeera kabaka wammwe? Oba mwagala oba temwagala? Omulaba ono temumwagala, naye agenda okuddako okubeera kabaka wammwe. Lwaki? Nti bwe tutunuulira abakulembeze abaliwo ng'otandikidde kabaka wa Buganda Ssaabasajja Kabaka omukulu Sekandi, Maama Kadaga, Lezeri Museveni, Jeno Moses Ali, Salimu Sale, bagenda kufa kubanga bakuze. Era ne Museveni agandize nati ogende wa kitaffe, egyo emyaka giba myaka gya kuwummula. Kati bo bano Abanyarwanda be mugamba abasiru abatalina magezi. Ennyarwanda zino oziraba? Ennyarwanda zino zateekateeka Nuupu ne ziteekayo abaazo ba Lubongo, yaba Katana, Bababi Itungo ne zibateekaawo. Kati kitegeeza mmwe temulina fallback position, temulina kiddako. Bano abasajja bateekateeka ddira bakitulaga nti Muhoozi yaddamu kulembera ki eggwanga lya Uganda. Kati mmwe Semakookiro mumulaba era mumanyi yagenda okuddira kabaka muki mu bigere atuule ku Namulondo. Ne Semakookiro waakwatira obuyinza ng'ali myaka gye 10. Tegeera nti yeetaaga gavumenti y'omu makkati okuyimirizaawo obwakabaka, kubanga obwakabaka for security reasons bulina ebintu bingi. Buganda ye backbone ya economy ya Uganda. Gavumenti eri mu Buganda, capital city eri mu Buganda. Kitegeeza gavumenti etunulidde ki Buganda. Mu mbeera eyo mujja kwetaaga abakuza. Semakookiro tayinza kukwata buyinza nga alina emyaka 12, 14, 18, 20. Kyekiseera Mengo n'obwakabaka n'Abaganda mukolagane ne Museveni, kubanga tewali gavumenti ndala ejja kukkiriza nonsense. Bino ebyaba Kyagulanyi bino bye mulimu, simanya Nuupu, ebyo nabe be mulimu, ojja kakasa nti ye Museveni ogu gwakyawo. Kyokka nkukakasa obwakabaka bwe bugenda, kubanga obwakabaka mu transition yaabwo okuva mu kabaka Mutebi ogenda mu Semakookiro. Gavumenti esobola okuyimusiza entalo. Kati njagala mbalaga ekintu kimu briefly. Edda Museveni yalwanyisanga kabaka n'obwakabaka directly, yagenda okulaba tekimukozera n'akozesa Abaganda. Olwaliro Kyagulanyi yennyini yakuba obwakabaka. Kyokka obwa mafiya bugamba nti omuntu omuggyako ddembe lye muleka alikozese nga bw'ayagala, bwe limulemerera alizze. Kitegeeza leero Museveni ali wali ne license ya CBS yagibaddiza. Kati mumubanja ki ebyapa ebisinga ebiba wasigaza bitono. Kati kitegeeza mu transition y'okuva mu kabaka Mutebi okudda mu Semakookiro basobola okuyimusa abalangira abala n'obwakabaka obulala ne bugootaana. Ate mmwe mulowooza nti obwakabaka bw'amaanyi okusinga Museveni era mulina police incident gye mugamba layoti za nkube 220. Gavumenti esobola okukola ekintu n'ekiteekamu amaanyi n'etunuulira amaanyi gamwe ngakoma. Njagala ombuulire okuva 2010 Buganda yalezeemu okukola ki eky'amaanyi. Kitegeeza baabalaba ne babamanya. Katonda ekimufuula ow'amaanyi kwe kutuleka okukola bye twagala n'atuyiga nti ono asobola kukoma wano, ono akoma wano. Baabamanya obwongo bw'Abaganda kasita muyita ku bibumbe wali bannange ekyenkerebwe ekyakayozi n'oyita ku mpologoma ng'ewanisa akagulu n'oyita ku ndiga ng'eri mu kuyonka nnyina ginnaayo. Abaganda kukyalira nsiko, kufuuwa mmindi, nze Semakata oli n'atambula, nze muzzukulu wa Petero Mukiibi yakola ki ku nsi? Mwe mulowooza akayozi kagenda bayamba ki? Amaleere ganaabayamba ki? Lubaale n'emmandwa zinaabayamba ki? Sangalyambako yali akyalidde ensiko, uli ali mu Amerika ali mu kwenyumirwa bulamu n'Oluganda talumanyi. So muteekeddwa okukkiriza nti Museveni atusinga, era muteekeddwa omusajja ono mukulu nnyo eri gavumenti egenda okuddako ey'obwakabaka bwa Buganda. Omusajja ono kati ono talina makulu, ono alinga isikuliimu awoomera abaana naye wayita eddakiika 3 ng'ayonooneka. Ekyo temwagala kiwuliriza. Muvuma buvumi, muvumye buli muntu, mujereze buli muntu, mumanyidde buli muntu. Kyekiseera mukomba akabina ka Museveni akwa Muhoozi akasali musale, mukolagane nabo mu gavumenti, mukole nabo omukwano, kubanga mukizudde baliko akalibwa si lwakuba nti mubaagala naye ku lw'obulungi bwa kabaka agenda okuddako. Kuba Semakookiro waakwatira obuyinza ng'ali myaka 10 oba 20, ate nga sikulimba waliwo generation y'abakulembeze eri mu kugenda either okuwummula oba okufa. Muzzaako ki?
omuganda bw'omugamba ebyo ogambe kabaka nti agenda kufa weepanka beera tayogerwako